Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750 312083 oba 0750 312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Rahmatullahi barakatu mwasuze mutya mwasibe mutya Nuruddin Ntege nziguse twogera ku bintu bingi tubawa ku lutalo lwa Iran netunyumya ku lutalo lwa Iran ne banywanyi bayo luli twayogera ku mwezi ogenda ku mwezi bali batya ku mwezi bakomawo kati bali mu kutunulira buli observations ezakola ne experiments z'abayamba site abali mu kutunulira gye bayita heat shield kuba kyekyali ekikulu ennyo engabo eyo yali ekulembera ku kizungizi nga kikka era abantu bangi baatuuka ne bagamba ne bageraageranya ne bateekawo olutabo olusozi nga luwansi omuliro ekyo nabadde nina kikubuuza nti kyayitawo kitya ebintu ebyo byonna kye bayita re-entry atmospheric re-entry kintu kikakali nnyo nti ebbanga eryo lirinamu ebika by'omukka ogw'enjawulo gases neon helium hydrogen argon ani byonna biri mu bbanga awo so nga ate waggulu ennyo dominant gas oba omukka ogusingayo waggulu it's helium ebbanga lyonna helium alinga 98%. Guno omukka omulala ne gugga helium awewuka nnyo kati ye ebizungizo bibeera kaweweevu kiringa wonoddira obusumaali oguyisa mu lyevu kaba kaweweevu naye wekituuka okukka ku nsi ekyo kakisanga bakita air resistance oba atmospheric drag nga okakakikako okuyita mu kintu ng'oba woona ovuga emmotoka mu bisooto n'ogirinnya n'okola otya so ku kolansi ojjako ne ku steering n'ojjako emipiira n'ojjako ku steering emikono kaakati wali oteekamu giya n'osanga amafuta gonna ng'oyinza okuganywa n'ogakalisa kaakati n'ebizungirizi tulina re-entry za mirundi ebiri waliwo re-entry controlled re-entry ne uncontrolled re-entry. Uncontrolled re-entry kwe kubeera nti ekiyinjayinja asteroid kiva mu bbanga kyolekere ku nsi kyo tekiriko akikontrolinga kijja ku sipiidi etegambika era mu kujja we kiyingira obwengula bw'ensi awo woolaba disaster bwe kiba ekitonotono kisaanuuka kyonna nga sikigumu ne kiggwawo olw'okuba resistance speed gye kijirako n'okuyita mu mpewo kiteekawo kye bayita atmospheric drag ekiyinjayinja ne kyatikayatika era ebisabayizinga byebyo ebiba ebinene kuba asteroid mulimu ennene eziringa wakaze house mulinga ennene eziringa ekizinga mu bbanga eyo gayinjayinja gonna gaba gafaanana gatya yes ezisinga ddala zifaanaganako n'enja zaffe kuba ebisinga bi asteroid biri made up of obsidian. Obsidian kika kyanjazi bazita obsidian rocks niziba nzirugavu so zikola nga olaba mapu oyo omuddugavu obsidian kati ebiyinjayinja ebisinga wotulaka kati nga kyasteroid ekyenamibia kyonna kiri made up obsidian yasinga kati wotulanga nejjinja eriri mu kaba obsidian nayo type eyo naye nga nayo lyava mu bbanga asteroids bakikolako ne research ne bagenda bagezesa ddala nga yes kituufu nga si kyakunsi si kyawansi so kakati si kyakunsi bakkiriza bakolako research bakikolako kuba ejjinja eryo lyali limu naye baalibba ne bazanga bagakutuddemu kati mayinja mangi mu kaba so kakati amayinja ago gonna gafa mu bbanga amagumu ennyo garesistinga ne gatuuka ku nsi ago ge gakola disaster kati ejjinja okuva mu bbanga ne liyita mu bwengulawo ne lituuka ku nsi kye tuyita uncontrolled re-entry ligenda otuuka ku nsi liba limasamasa n'okusinga enjuba
kati okugeza abantu baffe bawakana nnyo naye bagende basome kye bayita Chebanevsky asteroid yagwa mu Russia 2013 mu buliwo wano yes 2013 jo buliwo mama bwali budde bwa kumakya ssaawa ng'emu kitundu batwala abaana ku masomero nkulaba ekiyinja kyafubutuka kiva mu east jovala ne NASA baateekawo gundi jeriri devoted oba ba expert ku monitoringa buli asteroid mu bbanga kulaba eno is it hazardous esobola okuba ensi eno tesobola ne bazimonitoringa naye kino kyabalema okudetectinga kati kyaviirayo mu east ng'enjuba evaayo Russia abaali batwala abaana ku masomero Chabanevsky katawuni kyatandika okumasamasa nga kiyingidde mu bwengula bwa Russia nga kikyalinga Cairo kijja naye mu sekendi singa 2 kyali kituuse Russia naye buli eyatunula bwati n'alengera kiki kiri amaaso gaafuuka gansenke gonna gaafa buli eyakyuka n'atula gaafiirawo nsenke birimu Katonda ebyo tebirimu Katonda mwali gwe toyinza kimanya naye kakati Katonda yakulengawo paati bintu biraga ekiyinja kitegeerekeka bintu bimanyi ate gye biva tumanyiyo ate gye biva byogendo abe asteroid belt temanyikiddwa uwa asteroid belt eri wakati wa planet Mars ne Jupiter mulimu trilioni ne trilioni ezaganyija okuva ku bwenkana omukyere okutuuka ku gayinja aganene nga asteroid Saiki kiri ekiyinja kirina gold kiri made up of gold gold ne bamugjayo wano buli muntu abeera biliyoniya ku asteroid Saiki kyogaba Abamerika kye baagala okubba era Japan basindikayo dde ekizungisa ekya Ryugu basindikayo dda n'Amerika bwe bayinza okumayininga gold oyo baagala kikuulita nakyo kibalirirwamu singa baba bakire kibalirirwamu noniliyoni okimanyi noniliyoni sigiwulirangako ebintu byokuwala mumanyi tuliyoni tugitya tuliyoni siyesa tuliyoni ebeerako 0.12 I think ebeerako 0.15 it's a quadrillion ebeerako 18 quintillion quintillion ebeerako noniliyoni okituliyoni n'ebirala byonna paka bigenda so kati ababeera mu bbanga bo batuuka nga tebakyapimira buwanvu ku tuliyoni ng'ate tuliyoni ka measurement katono nnyo ne bapimira ku quintillion obuwanvu n'ebirala so kakati kiri ekiyinja basuula gold aliko ne bamala bamumayininga asobola okuzaala kye tuyita quintillion teri ggwanga lirituukayo nti GDP etuusaawo tukoma mu trillion so byonna biyinja biri mu bbanga eyo byetooloola nsi byetooloola solar system kakati ebiyinja eyo bwe wabeerawo ebimu ebisoba ne bigenda biwaganyala ne byolekera eno ku nsi kali byo bikola ki mu bbanga bitambula butambuzi Katonda yabiteekawo okukola ki byo biri eyo byeyagala mu bbanga ensuwa eyeefoominga emunyenye ezaabika ebiki ebifa byonna bye bivaamu agayinjayinja anti emunyenye zizaalibwa emunyenye zifa okuzaalibwa ani maama waazo nebula sola nebula ziba zitya nebula guba gule nga naye ogule gujjuddemu bakita good interstellar dust ne gubeera mu helium hydrogen kati ebyo dust ebijja bikola ne bikola ensi nga bwolaba ensi zaffe bijja byekuŋŋaanya olwa gravity ne byekuŋŋaanya era wotulazi nebula ezimu nga gye bayita pillar of creation nebula ebeera nnene ekitagambika light years ezitagambika so ojja n'ogiraba ebifaananyi kati nga zi James Webb telescope byezakwata ng'olaba munda mu nebula mulimu emunyenye z'olaba ento bazita nasale bed z'emunyenye munyenye gye zeefoomingira nga ziri eyo munyenye abasajja abaateeka mu gundi abaateeka mu astronomy va ku ga Uganda gaffe tuli wano tuli mu kusa nga n'akulira yakitusuubiza ekya astronomy yatandika n'akulira NASA tosobola akulira NASA era kasozi weetegesi ogenda kwefunira ekirimu akulira NASA bamuyita bariho mukiga wawa yakulira ebyentambula mu NASA omanyi amaanyi gaalina
ati tukugambye Ati president yali badde yabeekwata ddaka akati abo yakyogera abatandika twagala kwogera abachina batugamba is to know what to do and doing it. atandise yagambye ayagala tufune ekyapa mu bbanga awo nga kya Uganda amala kwogera olemye n'okufuna port wano ku Indian Ocean ate yabigambye mulundi gumu Kenya yagisaba bwati yagamba Kenya yabawa obudde balage ewaabwe bamulage newu fefe mu Luganda batugamba nga wamumwalima emisiri yatya oso nchanja kulimawo wonna bwe wati naye tandika okulimawo so president Museveni batandika okusenguka ali kuwamimwalima emisiri Kenya batandika okusenguka bawa kitundu ki era basenguka yagala fakisagala hiyase ku boda wa Kenya wa Museveni yamanyi ngenda kumubuuza atubule nenga kyekye Kenya wakiwulira nti yabagamba walinawo paati wakiwulira baziteekawo Ocean tebazigaba ani yakulimba yagamba ekijjawo yoga tebazigaba batya yakola eno kalina fenna olujja lwaffe Museveni bafiirwa advantage Leopard Seda Sengo gye yali abawadde owa Senegal bagifiirwa bakulembeze ba Afrika busiru Leopard Seda Sengo yasooka okubeera president wa Senegal okuva nkaaga paka ndowooza 8 around okwalyokaddeko Abdou Diouf Seda Sengo yagamba ti Bufalansa mu kifo ky'okuddawo okuteekawo buli ggwanga n'abakulembeze tuteekewo federation lumu amawanga gano gabeere federal system nga olaba US abagwagwa babigana so singa bakola ekyo singa tetukyakayana na boda naye kyabalema so kakati gatukize gundi abakulembeze okubeera selfish buli omu yayagala akontrolinga akantu kabeere empola ndi king ewange abeere king ne balemesa idea ezo zonna twalinawo Monrovia ne Casablanca groups ezo zalwanagana nga Casablanca gundi Monrovia group eyankwamba enkuluma bagamba tuteekewo Africa eyawamu Casablanca group Morocco olwokuba bakozesa abapolisi baga basigaye nga exploiting resources ne balemesa Africa eyawamu bizibu byaffe bya Africa Gaddafi wano Gaddafi tekyamukubya ng'ayagala ensi okuba selfish President Museveni be bamukuba President Museveni twatwogera ku Obote yali part of Obote ye yamunekyalinga mu byobufuzi selfish interests ez'abalema ne East African community nebafaako nenga alwaniridde East African community eri yafa lwaki si yatunda ennyonyi okutira da East African community atya yajja East African community okuva ku Amini yali ekyaliwawo tewali y'olwajja n'alyoka agifiisiza ddala nezibaasi nga zi UTC ezalinga zisobola okukola zonna nazifiisa buli kimu East African community neefa kati yeefuula giriviving tasobola ababikolerako kunoonya kalulu ng'alwanye ku bannakenya abalwanyeko ngamba okulwana okulaba nga tutambulira babyonoona tesobola kudda kijja kuba kizibu omwana eyali embeerera wa Luzinga Virginity ebirala kuba kugezaako tesobola kudda mulina kuteekawo framework ndala nnyo naye selfish interests z'abasukka kati tebikyasoboka so bizibu bya Africa n'ebyabatuusa abo so ekyobwengwe abadde nkyakunnyonnyola omanyi bingi badde kunyonya ku atmospheric drug nti kaakati abasajja bano bwe baakola Artemis 1 eyasooka baagenda okukizula nga shield gye baateekako engabo olwamala okuyita mu atmosphere okutuuka ku nsi yajjamu enjatika abasajja bano bakola ebizungizi bakuba abantu bano tebafaayo nnyo okukola ku research bakola ebizungizi nga ojja kubeeramu munda naye nga bataddewo shield wano ebadifendinga nga munda muli muno mu atmosphere naye nga kungulu wano amaliba ge baateekako gokka bagende balabe paka solar probe bagisindika ndowooza ositi twali tubiri mu covid tubeera mu covid nga atandika bagisindika kugenda ku njuba naye nga tejja December wabula okugenda okustadinga kye bayita suns corona oba obwengula bw'enjuba naye baakola paka solar probe John Hopkins University kaakati owaawana atatuukanga nako Kenya atagendanga nako na miryango naki ajja kuwakananga naye ba John Hopkins University be baakulira Jet Propulsion Laboratory Pasadena California be baakulira
ne bakola okunoonyereza tusobodde kyokkolenga bene protecting ekizungirizi kino bwe kinaaba nga kyetooloola mu bwengula bw'enjuba ne bagamba biki ebiresistinga ebbugumu ne bamanya nti carbon kikabuka baakola shield bakita reinforced carbon carbon ne bamureinforce nga n'akola shield ennene kati gye baateeka ku kizungirizi kino buli ekiba kyetooloola enjuba kikulembezaayo shield eno gye kiteekayo ne protecting ebitundu bino ebirala byonna ekizungirizi kiri baakikola nga kirina n'emisuwa egiyisa amazzi kisobola okulaga nti kirwadde kirinako obukosefu eno ku nsi ne bamanya nga kiringa omuntu ne bakiteekamu kompyuta na buli kimu esobola okugenda nga zipima radiation gamma rays biki byonna kyetooloola enjuba eyakannyo naye nga tooza kigisemberako okugisemberako kumpi flyby kyalinga mu miliyoni kilometers kumpi 3 okuva ku njuba ogambye otya olwo kisembereddeko gwe bayita okusemberera naye ng'awo ate observations kikoze ensajja kuba enjuba kukwaka kw'enjuba nga balina we balabirayo naye waliwo ekisinga okuba ekyobulabe ekyabatuusaako gamba katuweerezeyo paka solar probe bakiyita corona mass ejection corona mass ejection enjuba eyo gy'olaba erimu ensulo wakanye gwegenda olabe Galileewo Galili ye yasooka okukola telescope n'atunuza mu njuba n'alaba nti erina black spots enjuba naye eringa erina emisuwa nina bwe ndabamuko enjuba erina bu spot obwa black singa ofuna telescopes ezisobola okusika si amacha telescope naye n'ofuna telescopes nga zi Debisonian zaani ezo abantu balina sente lwako abantu bano bwabo mu mawanga ga America gaani ezo bazita na courtyard telescope buli maka agasinga gabeera telescope zaabwe abaana bali ku telescope tulina abagwagwa wano badda mu mabaala kuddugaza ng'osobola okukwata miliyoni 7 n'ogulano Debisonian balimu iPhone Debisonian obagireeta ne bagikulayo ne tripod stand na buli kimu ne bateekako smartphone bweti ne bagitunuza bwe bati n'eryoka esika omwezi n'esika Jupiter n'olyoka olaba Jupiter n'emyezi gyayo n'esika Saturn ne ring n'ogiraba ng'ogirabira wano bagiyita batya nyina abagagga abaagala ogigula telescopes waliyo zi Celestial Nexstar Debisonian nga za mulembe nnyo zisobola nyina omugagga ayagala okugulira ebintu ebyo ayagala obikulu obirabi otandika obirabira era kyekirooto nkirina weefuna sente ngenda kuteekawo observatory space observatory ngenda gitandika oyagala etya space observatory ng'owetaga byuma nga ki telescope kyekisooka eringa yammeka esobola okukola obulungi professional miliyoni 715 awo oba otandise esobola okusika Neptune esobola okusika emyezi gya Jupiter osobola okulaba ring ya Saturn Jupiter nti erina emyezi egisukka mu 10 kumpi 2 planet Jupiter nga myezi gyayo otegeeza moon nga bwe tulina omwezi gwaffe ogumu Jupiter erina emyezi egisukka Neptune erina 13 oba olumu naffe tugifunako eyo egya Jupiter Jupiter omanyi distance gyerimu miliyoni miles kumpi 720 oligituukako ddi miliyoni ki miles Saturn emu miliyoni yazipima naye ebisajja abasajja baatulimbamu ku kirabika baatukwata bye baagala baatuukayo batya ebintu nga bi infrared genda olabe bakiyita gundi eri mwanake ya Hawaii nange naye mwe Uganda abantu mulabye mugenda kufa bubi nga temulabye ku bintu ffe kale tetunnatuukayo naye embirabi genda olabe telescope genda olabe eri mu Kire Atacama Desert wali telescope baziyita large millimeter telescope nga telescope okutwala lensi yaayo ne mukubo wano agaffe tesobola kuyitawo nga baali balina okugaziya enguudo ne batema emiti okutwala lensi gye bagenda oteeka ku space observatory telescope ne balyoka bazimba oguntu ogunene nga wolaba Kibahayi Temple ne balyoka bateekako lensi ebeera wali nga yeetolwa ne bawo wonna gundi Western Hemisphere neryoka ekuba emunyenye zonna nti zino Magellanica clouds nekuba buli kimu naye waali ge baateekako agakozesa infrared buli kiro olaba ebitala waliwo emmundu zino ezikozesa gundi laser mu firimu gye bakukuba nekubamu oluliro
ejja n'omuliro guti eri ekuba kaliro nga kasobola okusalako omukono akaliro kaleza nga katono kati kali mu straight line eyo leza kakati bateekako leza bateekako microwave na buli kimu nga basobola okutunuza leza bweti neetunula mu njuba n'eryoka etwala n'ekuba mu njuba ne bakozesa leza okupima obuwanvu obuli awo ne bakozesa leza n'epima obuwanvu okutuuka ku mwezi amabulako muli eno ku tekinologiya naye buli lw'otunula Atacama Desert wali gundi eyo akiyita ani erinnya lyerabidde senda eri mu Hawaii mwene Kenya ogalaba nga buli dakiika geetoola gati gakuba oluliro gikebere ya Hawaii Hawaii ompadde omulimu wano nkebere ki gwe teekamu Atacama ngambe ya Hawaii teekamu Atacama yesinga Atacama Desert Space Observatory Atacama Desert Space Observatory abaliyo be bamanyi ekiri eki Desert Space Observatory Space Observatory so oyinza okulaba bateeka wali ebyuma byokka biriwo kusaba yino bagiyita ALMA Observatory Radio Telescopes Parano Observatory ati bya radio telescope nga zikola ku maloboozi communicating na gundi planet eziri ewala kuwuliza The Atacama Desert in Chile is a premier global location for astronomy, offering exceptionally clear skies, high altitude, and extreme dryness. Major facilities include the ALMA Observatory, which may allow limited visitor tours, typically requiring advanced booking. Yes. Naye keberako mu bifaananyi olabe ku telescope eziri waawo. Singa abantu baade basobola oziba naye bajja kusaakinga. Basooke balabe ekiyitibwa YouTube. The world's largest telescope in driest desert. Ogutoki gwetoloola kinene bulala leza njiraba kweri tevaako gwetoloola gati buli kiro ne gukuba mu planet eno bakita deep space ago gegakuba mu nebula gegakuba mu interstellar spaces mu munyenye ezewala ne bamanya nti eno munyenye bweti eno ligero eno munyenye so ezo ze bakozesa naye olw'okuba levo yammwe ey'obutamanya n'okuwakana twalwala ekirwadde ky'okuwakana buli kimu balooza baddugavu be bagenda okumalawo be bagenda okulimba kyekitutta naye nga Galileewo yabiraba dda Galileewo olwakola telescope ogalabye geeko eyo bosome ebyo eya Hawaii oba ye halakari Heliakela Observatory Hawaii eno ne South Africa weeri Observatory South Africa eyegundi gibakozesa eri ekya nga bakebera omwezi abasiraamu Saudi omwezi n'obeera ne amateur telescope ey'emiliyoni emu osobola okulaba buli kimu ekiri ku mwezi oba ate tegulimu na busibu naye ng'amawanga ago gonna amawanga agakula genda olabe gye bayita Lucifer Observatory ey'e Vatican noze nobeda gy'ogamba gye bayita Daniel K enawoye solar telescope eno ey'e Hawaii yes so nyingi anti wabeerawo ezikola telescope bagambye the largest yes so amawanga gagenda wala gweteekamu awo Lucifer telescope ey'e Vatican yeyamba Vatican bano ate batwala bintu bya sitaani yeyamba Vatican okutuuka era abantu bagimbuuzangako ku Lucifer telescope Vatican naye ngeyeyamba Vatican okudda mulayi Lucifer telescope former Lucifer a near infrared instrument for the largest binocular telescope LBT eno si Arizona in Arizona designed for deep space imaging and ani kakati Vatican baatuuka olw'okuba nti nowo ebibuga bingi baatuuka ne badira ne batransferinga ne batwalako newa naye nga Vatican balina telescope gye bakozesa okutuuka okukkiriza nti Galileewo yabasinga so Galileewo ye yakola just okufuna ofunye payipo n'akozesa ne concave mirror abasoma concave convex n'atunula mu njuba Galileewo n'alaba nti enjuba erinamu busipooti obwa bbulaaka so kaakati we waava Galileewo n'amanya nti enjuba nayo erabika erimu nga ensulo era woweeta enjuba erimu ensulo ezo zivaamu kye bayita corona mass ejection ewanda oguliro naye oguliro gwewanda guba gugatta ensi yaffe emirundi ng'esatu obunene oguliro okuva mu nsulo nga woolaba oguliro oguva oguli mu sitiimu okwokya okungi bakiyita
gundi corona mass ejection Rwanda ne kugenda kilo miliyoni ne millions za kilomita gukuba satellite z'abazungu gukola buli kimu mu bbanga era waliwo enjuba weetuukira ng'esizo bakimanyi ewanda okwokya okuli mu nsulo omwo kutuuka ne kuvaamu newanda eddiro ne ligenda nekasuka newala ekasuka nga bwolaba zigundi bazita batadragon oba emuntu z'abazungu zine zivaamu omuliro so kaakati bwetu ekibya ekinene nekyolekera naye nga kyokyo kamala so ebyo byonna bye bagezaako okusitaadinga lwaki enjuba etuuka n'etaama newanda nnyo omuliro ne gukuba busatellite mu bbanga ne gudisoka n'amasanyalaze mu mawanga agalina ennyo amasanyalaze gatuuka ne gavaako gwafectinga nnyo amasanyalaze network n'ebirala ng'enjuba ewanda agaliraako so ebyo byonna babikolako observation kwe kusindika paka solar probe. Planet ziri mmeka ezikola eziri mu bbanga ewaliyo biki ogambye mpulira njagala onjawulire bino Venus simanya Mars simanya ate biki bangaye balina ekirala kibazudde wakiwuliddeko bye bazuula bingi kumpi buli ssaawa bazuula ebipya buli ssaawa ebbanga eryo lyolaba nti etwali buli ssaawa bazuula ebipya tusinze kuliraana kiffe wano kaakati ffe wano kye tulinaanidde mwezi gwaffe bwe gutuli okumpi mwezi gwe tuliraanye bwe gutuli okumpi then wova ku mwezi ekitulinaaniddeko okumpi ndowooza ye Mars planet Mars tuli kumpi kokko milioni kilometers ndowooza nga 145 milioni kilometers milioni kilomita kaakati abo ba Venus ate abo batuliko wala Mercury n'endala kati ate endala zo ziri wala planet kati nga Jupiter ze Uganda milioni kilometers nga 700 Jupiter eri waggulu wa njuba nedda ebintu bino byonna tebirina nti no galinga madaala anti kyenga gali gati biri biti no ebbanga it's an expanse kati buli kintu ekirimu ne planet Earth nga weeri byonna bibeera mu bbanga tulyamu kintu kimu yes kubera abantu bakiwakanako nnyo n'obabuuza kati enjuba egudde ani yatemayo ekkubo wetubeera nga ensi eri faamu erina weetudde ani yatemayo ekkubo enjuba gyegenda okuyita eviireyo eno so kati abasamaliya be baabuzaabuza ensi kati kano keegudde kati keegudde wano mu west essaawa zino ebungereza bwe basamba pulimiya olaba akasana kakyaya kaki ekikola ekyo eri bo olw'okuba nti no baate baliko edistance okuva ffe we tuli ng'odda mu west bo enjuba ekyabatunuddemu kaakati essaawa eno ebungereza tezigenda mu emu kati ono ziri ssaawa emu ebungereza ziri mu 11 bo baki enjuba ensi tenaba kutambula kubajjayo nnyo kudda mu kizikiza nga ffe kaakati ate bungereza wobasukkako ate okweyongera ku bizinga ebyeyongerayo ddala ate otuuke kaakati abali mu gundi west states ezirinaanidde Atlantic Massachusetts Virginia naki kati ate ewaabwe essaawa zino ziyinza okubeera ziri mu ssaawa nga 6 ogw'emisana kati ewaabwe kaakati ate ab'e California ne zibeeranga kumpi mu ssaawa emu ku makya olw'okuba bali wala naye olina ateebuuza ki ekikola ekyo Seattle kati ziri ssaawa 2 lwaki ewaffe buzibye Seattle ziri 2 bo enjuba yakatandika oli yaŋŋamba nti tukyebaze tuli mu first world tudduka mangu basooka tudduka mangu tuli mu first world yaffe eri first kale beyagali naye ate wali abatusooka nga ba Australia bikanibera Tahiti ate bo kaakati ewaabwe bw'otula kaakati nga Tahiti essaawa eno ziyinza okubeera ewaabwe nga zimu 9 ogw'ekiro ngeno ziri emu ekiro eno ziri emu ez'ekiro ate ine so ekikola ekyo ki Earth's rotation nti ensi weeba erotatinga eddira ekitundu ekimu n'ekijjayo mu njuba kaakati ffe batugjeyo mu njuba butandise okuziba bongezawo bakyalimu kaakati ate abali e Massachusetts enjuba abakiyita suns overhead ebali wano kati naye sooka onyonyole kino ekya Earth's rotation oli yabuuziza lwaki tetugiwulira nga yeekyusa lwaki tetwenyenyaamu n'abuuza ezo speed kweddukira muga mayiro mmeka mayiro kumpi 1,400 per hour 1,400 per hour arawundi n'agamba n'okuba essasi bwoti ne litawetaamu kuba erize eriyo eba eri bweti abo babuuziza bingi tambulira okusookera ddala babuuze yali alinnye ku nnyonyi tosobola okubeera mu nnyonyi n'onywa kyayi osobola kitegeeza tetambula
kitegeeza tetambula. Oli munyonyi etambula. Naye ne weebaka n'owandiika n'okuwandiika ng'etambula. Ki ekireeta okuba nti togiwulira nti etambula? Ku moving at a constant speed. Ekintu nga kitambula ku constant speed nga tekyuse, tosobola kumanya nti kitambula. Wabula ennyonyi lw'onoomanya nti etambula, wano ng'erinnya ng'abasajja bateeka mu keeti olwerwana okukirayiminga okutuuka mu altitude gyegenda. Ne mu bbanga bw'efunamu ku bire eya turbulence lw'omanya nti etambula. Naye weeba tefunyeemu nga kaweweevu, omwana nadda mu autopilot, ejja kutambula okole buli kyokola nga tomanyi nti etambula. Kyekimu n'ensi. Ensi etambulira ku constant speed, tewali tidde esibamu waliwo alinnya ku giya, alinnya ku bureeki. Constant speed nga nnyonyi. We wali awo. Kyekyukka. So singa ensi egeza neefunayo oba ki asteroid, ekyenkana omwezi ne kigikonayo mumanya nti etambula. Oyinza okutandika okukola bw'eki. Mu kugikoona bw'eki ne kigikonda, ojja kulaba obuzimbe bwonna nga buyiika budda mu east bwonna kuba etambula edda mu east. Kigisiramu n'egiramu bw'eti n'enyenya. Buli akali ku nsi akazimbe buli kamu n'amazzi ojja kugalaba nga gayiika gadda eri kuba oyingiridde constant speed gy'ebadde etambulirako bukyanga emyaka. So olw'okuba etambulira ki constant speed, temusobola kunotisinga. Emmotoka omwana nga yabadde ku luguudo olulungi n'agivuga nga talinnye ku bureeki, amala nnyo kubinojjukira n'abadde mutono ogugumuka oba waliwo ekisibye. Naye webeera ate constant speed ng'emmotoka nnungi bulungi. Kati ensi tefunangako kigikwatamu. Tefunangako. Zino egundu kwetambulira wansi muziyita spin. Ezigiyambako okuspinning. Ezo tebabalimba nti no waliwo nti no spins. Nedda. Bazikola bukozi imaginal okukulaga nti no sport kubanga ensi mu kutambula planet zonna ezisinga zirina kye bayita tilt, zeekubiriddemu. Teziri nti no ziri upright bwezi. Zeekubiriddemu. Kaakati Earth ya tilting at 25 degrees. Nga wenna one on the straight. Senga ngiramu bwenti mba neekubiridde. Kaakati ne Earth yeekubiriramuko bweti. Kati ffe lwaki tetubeera bwe tuti? Ate temusobola muli ku kintu kinene. Golooza ka Earth koyogera ku kantu katono. Eri ku constant speed yo yeekubiridde. Golooza kaakati singa nze mba nvuga eggaali ne neekubirira, enswera eri ku mutwe nayo yeekubirira. Yesigaleeteredde ku kintu kinene. Golooza enswera ebeera mu bbaasi emanya nti bbaasi etambula. Oguntu gunene. So kaakati naffe olw'okuba tuli kuli etambulira ku constant speed, tomanya nti no planet etambula, tewali kigitataaganya mu lugendo lwayo.